Emyaka giweredde ddala 24 bukyanga maama wa Bobi Wine omulungi aserengeta ekalannamu oba bukyanga maama wa Bobi Wine afa naye ekisinza okubeerayo ekirungi nti neero oluvannyuma lw'emyaka 24 abamuguddemu Oluguddo. Amanya n'eddoboozi bampita MC SMX representing straight out SMX Media. Wano ku SMX Media twebaza nnyo ba SMX Media Kings and Queens. Mwebale nnyo mwebale ddala okubeera nti neera mwasalawo ne mulonda SMX Media okubeera nga yebaweereza. Naawe atannaba kubeera ng'ogyekakasa SMX Media ngenda kusaba mbyo subscribing nga nkuba ensonga emu esinga okubeera enkulu nti waneno ku SMX Media tukonvertinga stories zaffe ne zibeera nga ziwewuka data waleme kubeera nga agenda mungi. Ffe tufaayo ennyo eri data wo, so ensonga tukusaba okusubscribing nga ku SMX Media oleme kubeera nga omissinga nga updates nga tutera okubeera nga tukikola wano ku SMX Media. Tuwishinga people happy birthdays neyango olunaku olwaleero SMX Media Queen Elina, happy birthday to you Elina okuva we Saudi. Happy birthday, may you live to blow more and more candles. Nina tujjukiza ba SMX Media Kings and Queens ne ba subscribers oba balaba stories affe nti tuli open eri omuntu yenna awuliramu ne ayagala kubeera nga alanga ne SMX Media go obeera nga olina services zo providinga products z'otunda oba ebyamaguzi byonna byonna ba company osobola otutuukirira ba SMX Media tusobola okubeera nga tukola ekya marketing oba ne tukulangirako wano ku SMX Media products zo services zo oba ebintu byo byoli mu kubeera nga otunda. Kasabi beera legit nga sibintu tebirimu bya kifere osobola otucontactinga. Mbadde nkyakutegeeza ku story ya Bobi Wine. Oluvannyuma lwa maama we okufa, maama we amannya ge yali NALUNKUMA Margret. NALUNKUMA Margret ye mukyala atuzaalira omwana afuuse ensonga mu ggwanga lya Uganda ensangi zineeno. Kubanga emabegakaawo twalina balala. Bobi Wine twali tumumanyidde mu kintu kirala. Naye kaakati olunaku okukya ne luziba nga abantu tebayogedde ku Bobi Wine kintu kizibu nnyo nga w'okiwulira. Naye maama wa Bobi Wine akuze alina akuze na taata we yakafa recent kyemanyi wakayitawo emyaka si mingi nnyo giyinza n'okubeera nga tegiwera 7 bukyanga taata wa Bobi Wine afa mukulu sentamu. Naye nga maama wa Bobi Wine ye yali yafadda mu mwaka gwa 1997 olunaku lwali lwanga 11 omwezi gwali gwa 8 so nga 11 omwezi ogw'omunaana 1997 olunaku teruliva mu birowoozo bya Bobi Wine wate luliva mu bwongo bwa Bobi Wine teruliva mu mutwe gwa Bobi Wine. Te Bobi Wine by that time yali asoma senior obanga asoma secondary Lubiri, then ono muto waabwe asembayo ddala omuggalanda Dax Vibes yalina emyaka 2 neera Dax Vibes atuuse kula kubeera nga bamusomesa paka wamaze university n'ebisigadde byonna nga ali under Bobi Wine oluvannyuma lwa Katonda okublessinga Bobi Wine. Kubanga actually ndowooza kaŋŋambe mu family y'aba Bobi Wine ndowooza Katonda yasooka blessinga Bobi Wine n'amussaako ekisa kya talent n'asobola okubeera nga alina talent eyo n'emuleetera ku nsimbi n'asobola okubeera nga akwasaganyamu wamu ne baganda be mu kubeera nga ali talented baganda be nabo yabasembeza naddala mu sector ye gye yali asobodde okubeera nga ategeera eya music. So Banjoman n'amusembeza, Mickey Wine n'amusembeza n'abasigadde abatasobola kusembera bo ne bagenda mu politics nabo we batyo Katonda n'aba blessingayo buli omu gye yali n'asobola okubeera nga amblessinga ne ssente oba ekintu ndowooza okubeera obulungi. Mu family y'aba Bobi Wine kyeno nsobola okubeera nga nkikutegeeza oba nga nkikugamba okusinziira ku mbalirira eri ewedde oba okusinziira ku nze tujjewo binene bya politics tujjewo bisimaya binene bya kuyimba tujjewo na bino. Mu family y'aba Bobi Wine ejjuddemu abantu abagaga edi yawe mwalaba ennyumba lya unveilinga however much mbunire ennyumba teyagizimbira mwaka gumu oba myaka 2 azenga agizimba mpola. Banjoman nze kunze nga SMX Media nze gwe mmanyi mbu yasinga obugaga mu family y'aba Bobi Wine. Yes, Bobi Wine ayagalwa ne sente Bobi Wine actually Bobi Wine ana sente naye okutugamba sente ng'omuntu akoze bukozi nga Bobi Wine kati tetusobola mubalirako sente za byabufuzi okitegeera okusinga tumubalirako sente ze yakola naddala nga akyali musician nga ali muyimbi okitegeera ezo ze yakola ng'omuntu kati ne Banjoman sente zakoze ye ng'omuntu bano ba Edu yawe sente ze bakoze omukubeera mbu ba producer ba songwriter wobesingira ku ekyo Bobi Wine bamusingira ddala Banjoman abasinga sente ndowooza Bobi Wine najjanga mu kyokubiri naye kirungi ekiriwo nti na family y'aba Bobi Wine yonna nga yo family
Katonda agiwa omukisa bonna bali blessed olaba nono Dax Vibes omuto asembayo naye ali blessed olaba nga future ye eri brighter oba eri bright dala okubeera nti naye yasembayo naye nga music wa atambula naye asobodde okubeera nga yekolerako project ez'enjawulo amayimba gaabwe mwagalaba nono Mukyala Kayemba actually kansooke nkubuulire abaana Margret be yali azaala Nalunkuma Margret okusinziira ku research gwenkoze kandabe bali 1 2 3 4 5 6 7 bali around 8 9 abaana so kwaliko Nyanze ononno nga ye abaana maama wa Bobi Wine be yali alina omanyi family ya Bobi Wine yakugamba family yaabwe nene no dala nene ngazi nti maama wa Bobi Wine yalina abaana nga 9 then daddy wa Bobi Wine nga nayo n'abaana ba so extended family nga ogimanyi ngati obagatta bonna balina oluganda ku Bobi Wine bangi ate bangi nnyo nnyini ddala Nera yazaala Nyanzi n'azaala Kayemba n'azaala Yawe n'azaala Namuleme n'azaala Walakira n'azaala Kyagulanyi n'azaala Mukwaya n'azaala ne Bugembe abangi temumumanyi ye Dax Vibes ono omuggalanda omuto maama we yagenda okufa nga alina na myaka 2 amakulu mukyo teyafuna nnyo ku laavu ya mami okusinzira mu kkula kwe kwonna teyafuna nnyo kwagalwa kwa maama nga ye omuntu naye kirungi ekiriwo nti Abaganda basobodde okubeera nga bamukwasizaamu wamu n'okusinziira munera Bobi Wine ne baganda be family yaabwe bonna okusinziira ku kwagala kwe baali bayagala maama waabwe basazeewo okubeera nga bamubbulamu Oluguddo oba leeni nera we batyo ne bagituuma erinnya lye NALUNKUMA leeni so kintu kyasanyu ddala okubeera nti nakati maama waabwe balina ekijjukizo ekigenda okubeera nga kibamujjukiza besides okubeera mu mitwe gyabwe besides okubeera mu memole zaabwe balina kati ekintu ekigenda okubeera nga kimu identifying oba nga kibajjukiza maama waabwe olw'ebyo bye yabakoleranga bo manyi ekirabo mu muzadde kyasobola okubeera ng'akuwa oba ekikyasinzeeyo mu nsi yonna kyekyokukuzaala omuzadde wakuzaala ne waali bamwavu atya ne waataliddamu kubeera ng'akuyita linnya lyo ne suulawo g'amazima kasita omuzadde asobodde okubeera ng'akuzaala ekyo okimwebalizanga nera obeerangawo mu nsi eno ng'oli grateful olw'ekyo maama wo kyasobola okubeera ng'akukolera okuzaala ne wataddamu kulabako ne watakuweerera ne wakuvuma ne wakukola ki the fact okubeera nti naye yakuzaala kibeera kirabo ky'amaanyi ensonga lwaki mu Bayibuli ne mu Quran mulimu ebiwandiiko ebigamba nange yagalanga bazadde bo bw'oba osookera ddala ng'okwagala lwakuba munange bwe tutuuka mu nsi eno waliyo abaana abanyirira abantu abamu batera okwerabira abazadde baabwe ne bagamba my happy tomwogerako oli n'agamba bannange maama w'abaana nze tonjogerera ku maama w'abaana ng'alaba maama w'abaana ye buli kimu neerabira omuzadde yamuzaala neerabira taata yamuzaala neerabira buli kimu naye ate nga ne Bayibuli ne Quran byonna bikyogerako lwatu mbunira osinganga kwagala oyitirizanga nnyo okwagala bazadde bate ku bazadde boyitirizanga nnyo okwagala maama wo olw'ensonga enneekusifu amanya eddoboozi nsigadde nze mu SMX representing straight out SMX media obeera agadde story yange gyenkoze kankusaba mbe subscribing ano ku SMX media tojja kubeera nga missing updates naddala okubeera ddala mu entertainment industry wano mu ggwanga erya Uganda. SMX I sign out.